Okay. Tukwaniriza mu program nze nga bwendaba akawungezi k'olunaku olwaleero abamu kumwe gye muli budde bwa kumakya abalala bwa kawungezi nga bwe tuli wano mu East Africa so nga ate abalala bwa tuntu. Tubaniriza mwenna gye musinzira okubanga mutulaba abali mu mawanga ag'ebweru nammwe abali mu kusemazingo wa Africa mwebale kutweyungako. Programu ene kutuukako olunaku olw'e Sunday essaawa bwe ziti ne ku lunaku olwa balaza ne lubanga luyingira olwokubiri. Mwebale kubanga mutulaba. Tuwebaza okutambula naffe ebbanga lyonna nga mulaba programu eno ate nga muyiga mu ngeri y'emu n'okwekuumira ku Dream TV, Impact FM, kati twayongerako n'omuzzukulu BTV naye kwali so nga ate n'emikutu emirala gye tuyita mugattabantu nayo mubeerayo nga mutulaba ate nga mugoberera. Njagala bakubiriza nti enkola eya YouTube, tulina YouTube channel Dream TV Uganda. Ginoonye programu zino zibeerayo ozirabe oba oluusi oyinza okubanga olina kyewasubwa kyoyagala okwongera okutegeera kibeerayo bulungi nnyo. So osobola okgenda n'oddamu n'olaba. Batufuna akaseera nga bwe kati we mubuuliza ebibuuzo osobola okuba nga obuuza ne tukuddamu. Bemba nabo wano buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye. Kyova olaba bajja wano ne bayogera oba nga bwe balaba okusinziira ku ako saagala bakeerabire. Omwaka guno tugenda kikuba mu ngeri ya njawulo ng'enjogera y'abavubuka bweri, mu ngeri ya njawulo nti tugenda kuba n'okuggusa tuggusa ensonga. Sheikh Amaani ono yatayagala kuggusa nsonga, ayagala mugirekaawo. Kati nga mwalaba omwaka ogwo oguwedde twali bakuggusa ensonga ya Allah ye yakuwa oba nedda. Sheikh Amaani yabipangapangaawo n'ayagala okutuwugula. Ebyonna tukyabijjukira. Kati tulina okubiggusa kubaazisa busolo yanfuula huwa mulanzi ngamba oluwalabu nga luwooma. So bonna bateredde ka mbanjule ntandikire ku mukono ogwa guno ku side yo gwa ddyo ogwange gwa kkono eddakiika eryemu yokka bweti buli omu gy'alina. Era mulaba muggyeko omuzindaalo ng'ali mu kulombojja temunyiiga, twakiteesezzaako buli omu aba n'eddakiika emu yokka bweti ng'akubuuzaako, akulamuseeko, akwanirize okakase nti waali ateredde kati agenda kwogera. Okay? Yeddakiika emu bweti okulungamizibwa kwaffe okuyita muffe ffenna ne chairman twasazeewo bwe tutyo. So kantandikire wano. Sheikh Aman mukadde wange, omwaka omujja ogwe Uganda kugwa mu gw'obusiraamu tetunaba kuguyingiramu omulala. Abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuweereddwa eddakiika emu tubalamuseeko. Ekyo kyekiramuso ekisinga byonna. Abatanaba kusiramuka emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Kakati ssebo moderator neebaza Katonda nange yanyingiza mu mwaka guno nga nkyali mulamu. Era nensaba Katonda ampe ebirungi ebigulimu ate era ntaase ebizibu ebirimu mu mwaka guno. Abantu bewaffe nga lonkalumba balamusizza nnyo Timba, Sanga, Konko na Sejjobe na mwenna ababa Munaanika constituency n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Baagaliza okutulaba n'okuwuliriza okulungi. Mukama abawo omukisa. Neyanziza. Haji. Tubuuzeeko. Abatuwuliriza n'abatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okutumira ku mukwano gwange Sharif Mubajje. Sebo nkulamusizzaako nnyo. Programu eno ekyakusubwa.
Tomazi achali ayijali yandiwadde atambulamusanga taliyo owejjokolera omuzindalo bagukumpeere naawe oyanirize abantu basebo ne banyabo mbanirizaako akawungezi k'olwaleero begolo lwaleero nembalamusa ate era mbaagaliza okutuuliza obulungi mukama bampeera omukisa webale kuwooma owejjokolera tweyanziza chairman wa program naye wali yateredde dda Sajja Museveni Side kababuuzeeko mbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kama yeebala tutaddewo n'atuteekawo ne tutuuka ekiseera kino nga tukyali balamu era okyaliwo mu bulamu okutereeza ebyo byolaba nga bikusobasobanyeeko bitereeze ng'okyali mulamu okusinga lw'oyagala otutikka omugugu tugaye nti Mukama amusonyiwa ebyamusobako ng'omaze okufa bitereeze kati ne sijja bikugamba ng'omaze okufa si bikugamba nti Mukama akusonyiwa ebyamusobako weenenye kati ng'okyali mulamu. Tuyenza tweyanzeege chairman kale katudde n'eno ate tufune ku balala abatweyunzeeko mu programu eno nze nga bwe ndaba ate nga bannannyini nze nga bwe ndaba. Sheikh Abdulkadir Sumani Sejange Kadugala Mtani Wasafu ya Nairobi Kenya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah alladhi hayyana qabla ma amatana waj'alna muslimin waj'alna mu'minin. Kale mukyala injini ne mwana injini mwe bali kufuna ezzadde ery'omwana omulenzi ate mama Solomone nawe kulika accident ya boda boda. Kale Katonda abeerenga abeera nammwe naffe nga tuwuliriza biiznihi kuba buyinza bwe. Okay. Ogamba engineer guyita engine mukyala injini ne mukyala mwami injini bazadde akaana akalenzi baneiba bangaawo era natandise n'okabonga mu kabonde mu onaana n'oli mama gundi Solomon naye yawunya accident yadde ava kuziika jjajjaawe kapipikini kabatomera ku northern bypass naye yanuubusa omugongo naye tali bubi nnyo nesawulo we tweyanziza omusamize naye waali baŋŋambye nti lwaki ojja osotya nzenziyosenkulumandwa mayanja Stanley eyadduka mu lugulistaayo Wadduka wadduka muki kati lwaki oli Stanley so wadduka mu nsonyiwa okuyingirira ng'olamusa naye dakiika nze njikuwadde nja kwongerayo sekendi ze eza 3 wadduka mu bukulisitaayo ogamba obukulisitaayo obupoto obwangirikani so obukatuliki okay n'osigaza erinnya lyabwe erinnya nendisigaza olw'obwavu kubanga miliyoni ziba 2 okutuusa erinnya okulyejjako miliyoni ezo 2 ate nga ziyinza okunyamba okutwala abaana kusomera omwaka mulamba. So eno gye waddukira mu busamize waliyo obwavu tebusobola nakuwa miliyoni 2 okyusa erinnya okuzonoona mbanyonoona bwonooni okuziwa gavumenti zaaki nga tinsobola okumperera omwana omwaka mulamba abaana bange ekyo obalaba naye ate ekyabanzirusaako kwekumala okulya ebyaffe oluvannyuma mu kaseera kakazigizigi bagamba tujja musamira abapoto bonna n'abakatuliki nedda wava mu bapoto abakatuliki tobeesibaako abo si babo bw'obeera esabo bweriri ng'obatiriza abaana bajja esabo biri baawo ng'olina omukolo bajja era nowayingiza ne mu nnyumba nobawo ekijjulo awo tebakigaana ne bwodduga okufa kapati awadde mukafiiri kale mulumba omuzindalo gwe mulumba kale basebo ne banyaba abatulaba ku Dream TV ne BTV ate ng'oteze Impact Radio gwe atali ku TV kulamusizaako akawungezi konna ku lwaleero mu programu yaffe eno nze nga bwe ndaba amanya Mulumba Isa Cyrus ge manya mbaagaliza programu ennungi no kutukubira amasimu mu kuteesa okulungi. Okay.
kale ffenna tuteredde tewali atali wano twebaza Katonda atuleese lunaku olwaleero tubaweereze. Tulina ebintu bisatu bye tugenda okukola olunaku olwaleero mu bwangu nno obw'ekitalo. Ekisooka twagala kwongera kumanya na kutegeera olw'okufuna amawulire geyabadde omubaka mu Parliament Muhammadi kati gwe bali mu kuziika gwe baziise e Masaka. Tukozesa endowooza ekigambo ekyo gwe baziise e Masaka. Basiraamu bano batuyambe bayongere okutunnyonnyola buli omu atambule n'okutegeera n'okumanya bo nga bwe balaba nti ennaku zino abasinga bwe baakuliranga bakimanyi nti omusiraamu wawetera bw'ati Allah waamu omwoyo oguli kasa gujja ne gumukuulamu waliwo omwoyo omukuuzo ogwo malayika limauti waliwo n'endala eziri mu ssuula eri ey'omusanvu ndowooza ya musanvu oba musanvu njagikebera kati bw'amala Allah y'okola ogugwe ne malayika ze mulina muteekerawo mu ttaka sangi zino n'ennaku esatu baziweza n'ennaku ennya baziweza ani ne wiiki bazimala kati amateeka n'ebiragiro bya Allah mwasalawo mmwe kubikyusa oba abaali babinnyonnyola luli be baali batabitegeera munyambe zisa busolo ntandikiddewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kakati ebitabo bingi naye nga ekitabo kya Imam Shafi'i kikugamba ma yajibu ala almayit ebikakata ku muntu ng'afudde. Ebikakata ku muntu ng'afudde bw'aba ng'afudde okumuzza kubayita okuzza amaaso ge okumugolola obulungi n'okumunaaza. Ekwogo gw'omulimu gw'okola ogukolera ddala ogwo ogumanyi n'okumunaaza omukugu waagwo omala okumunaaza okumusaalira omala okumusaalira okumuziika kwebyo ebimu ng'obikolera mu lunaku lumu oba osobola obikolera mu nnaku z'oyagadde. Kaye kasa Imaamu Shafi'i kasa yawandiika ekitabo ekyo ekigamba ma yajibu ala almayit teyatugamba salasatu ayyam arbatu ayyam hamsatu ayyam naku 3 naku 2 naku 4 wabula yo eyetugamba bugambi eri mu fiqh ebikakata ku muntu ng'afudde kumugolola kumuzza bulungi kumunaaza kumusaalira kumuzinga na kumuziika. Kakati ennaku zino eziba zongeddwamu zonna kiri wakati w'abafiiriddwa bo we basobola okumanya kuba nabaffe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye yamalako ku nnaku nga takoze eki kataziikiddwawo nabbi talina bwe yakyogerako mulumbo jawanika omukono ne bamuteekako wali awo nga bakyalinda ebyebuuzibwa ku ye. Naye kakati nze sijja kuwa fatwa sijja kuwa kiragiro nti batugamba lunaku lumu oba 2 oba tekiriyo ekyo kufa bufwe oba takiwulirangako naye naka mu kitabo ekya Imam Shafi'i kitulagira ekikakata ku mufu ng'afudde. Okay, neyanziza mulumba nga tannaba kwogera Sheikh byannyonnyodde byebyo tugende bugenzi mu maaso. Sheikh Aman Sheikh annyonnyodde nga yeesigama ku kimu ku bitabo byasomako ebya Imam Shafi'i naye Imam Shafi'i yali mumanyi nga gwe nange n'omulala lwakuba eddala lyali ddene. Obusiraamu buno tubulamulira ku bintu bibiri. Tubulamulira ku Qur'ani ne ku hadisi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani etugamba mu aya nyingi ku nsonga eyo. Naye ate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti thalathatun ebintu bisatu la yuakhiruha temubikeereyanga. Ekyokubiri
ebintu ebyo ebisatu yagamba ekimu ku byo nti as-salati esswala bwebanga etuuse tekerezebwa kanindemu ey'omusanvu n'agisala ku 9. Ekyokubiri n'agamba nti wa zawuji iza balagati, omuntu atuuse okufumbirwa mulenzi muwala budde buba butuuse si kirungi kubeera nga tumulindiriza. Wal janaza iza hadharati, n'omuntu wabanga Allah amujjuludde n'afa si kirungi kumulindiriza. Kakati bw'oba omanyi Oluganda ne bw'oba tomanyi Luganda naye ng'omanyi gurama, obutakereya bintu ebyo si tteeka. Kiba ki? Aha, kyandibadde kirungi ebintu ebyo bisatu ebitakereya ebitalwisibwa ne tubiteeka mu nkola. Toyinza kuddira mwana wo waka nga tanafuna musajja n'oga nti neewala muliro, okwagala n'obutaagala enkyetoko okufumbirwa. Ayinza okufumbirwa omutamiivu. Kakati mu kwanguyiriza tugenda tutambula mpola mpola nga bwetusaba Allah okutuusa n'amufuna. Okomawo ku mufu obutamala biseera, abantu ffenna nga bwolaba tugwa na wano mu studio wenyini wetuli, bwe twegeraageranyizibwa ku bisolo muffe mulimu akamyu n'envubu oba enjovu. Enfa y'akamyu si ey'envubu oba empologoma. Kakati nze amaani mbeera wano naye si mbeera wano buli wiiki ku leediyo, naye basobologa nti amaani yafudde. Ewaffe wenyini just mu sub county y'Ezirobu neba waabuuza amaani yaani nga tebammanyi yakulabanga era kati olwaleero nze essaawa eno kati singa nafudde leero nze mbakamyu ku Segirinya. Era Segirinya olw'okuba nti musiraamu kimuleetedde okumuziika amangu. Senga tabadde musiraamu abadde akyatwalayo ennaku endala kumpi wiiki. Naye olw'okuba nti musiraamu twayanguyiriza oba bayanguyirizaako okumukola ki, okumuziika. Obusiraamu omuntu bw'afa bumulaba mu ngeri y'akamyu. Obusiraamu bulaba mu maaso ga Allah ffenna twenkana, naye Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba anzilu nnasa manzilahum, abantu bawe ebitiibwa byabwe. Kakati nze amaani bwenfiire wange mu ddiiro nga basima Mudiro wenyini. Anti bwenfiire wange mu nyumba ewange nga hajirubuwa ne baganda bange badde manju nga bakirira manga kusima. Omukozi nga jjana. Kakati ate area MP member of parliament bw'amala okufa ebintu bino bibaawo. Bajja kubikira parliament. Parliament bwe bamala okugibikira eteekateeke. Okay. Political party mwabadde ebyo byonna bitunuulirwa. Njagala kuzaayo wali mu hadiisi eza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo yennyini bw'oyogerako nange njogerako yebyo yali tabiraba. Nabbi yennyini yasooka. Kati bino byenkunyonnyola byakola ku Nabbi. Kati kankubuulire abantu bonna abaafanga nga Nabbi waali baziikirwangawo, ate ne wabaawo abataziikirwangawo. Kati kankuwa ekyokulabirako, Nabbi bw'amala okufa sallallahu alaihi wasallam kyenkugambye nti bwe babikanga enjovu ate tolanga kufa kwa kamyu eri enjovu ye yafa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufa, sahaba ayitibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayimirira n'agamba omuntu yenna n'afulumya eggulire ly'okufa kwa Nabbi omuntu tayina. Abubakar yali taliiwo ate. Naye ng'ate musajja mukulu Abubakar bwe bava naye Makka mukwano gwe yali mu nnimiro ze. Era bwe yatuuka bw'ati n'ayingira mu kisenge n'agamba kakati bannayitie waliwo ensonga, Nabbi afudde naye tutuulemu tulabe. Ng'ab'e Madina baga nti nedda ffe tubadde naye ebbanga ddene tutegeka okumuziika ate ffe tujja okutwala obukulembeze. Nga ne bamuhajirina ab'e Makka baga nedda ffe twajja naye ffe twajja n'obuki n'obusiraamu. Kakati naffe mu mbeera zaffe kijja bagamba tugenda kumuziika Kaddugala, tugenda kumuziika Mulimbo, tumuziika uwe Kasangati. Ebintu ng'ebyo ntegereka bulungi security nakati bakyakaayana. N'olwekyo tukkiriza nti omuntu wabanga afudde
okusinziira ku muntu ng'amaze okufa nze nfudde budala afudde omusiraamu yenna twanguyirizaako okumuziika kyekisinga obulungi era kyenkugambe nti honorable Ssegirinnya senga tabadde musiraamu mwanguyiriza twanguyira kuziika ekya Nabbi Muhammad yabagamba mukole mutya mwanguyirize Haji Lubowa njagala atuyambe ye mu Qur'ani Allah yayogera ki kwanga watugambye nti ekyokuziika mu busiraamu mu Qur'ani kyogerwako ne mu hadisi Qur'ani nogibuuka nonyonyola hadisi eza Nabbi Muhammad kati Haji Sebo ye Allah ayogera ki A'udhu billahi minash shaitani rrajim Sebo Qur'ani egamba nti omwana Adamu bw'aba afudde tumuziika kati okuziika n'emikolo gikolebwa mu kuziika n'ebitambula byonna bitekwa kunnyonnyolebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mu kimu kye yatugamba baseeka ababiri oli akinnyonnyodde ekisooka Allah ye yayogera n'atannyonnyola Nabbi Muhammad yatunnyonnyolera byannyonnyola bivaawa byannyonnyola nga bijjawa yayogerayo kigambo kyonna okujjako buli kyeyayogeranga bwabanga bubaka Qur'ani bwegambye kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omufu bw'aba afudde omuntu omufu oba omuntu omufu bw'aba afudde omufu aba mufu omuntu bw'aba afudde omuntu bw'aba afudde aba ayagala nnyo bamwanguyirize omufu yayagala kaddimuni so ye Allah yayogera omuntu bw'afa omwana Adamu kasitafa mumuziike agambye mumukoleko Nabbi lumu yayogera n'agamba mumusalire mumunaaze mumuziike nze nga tonnaleeta nabbi nze ndi interested nnyo mu Allah allono ye yagamba muziike sibudde ki ye teyawabudde ki tegeeza Allah mu Qur'ani tawabudde musiraamu bw'alina kuziikibwako n'omwezi asobola okugumala okay ntegedde kati bw'ojje ne wa Nabbi Muhammad atunnyonnyola kati enziika ye Nabbi Muhammad yategeera enziika Allah gy'ayogerako seeko omu n'agitema seeko owokubiri n'agitema kati nyinyonyola Nabbi Muhammad kyatunyonyola ku mufu mukamula omufu agamba munyanguyirize omufu ate nga yayogera yasaba tomanyi nti Muhammad yayogera n'abafu omufu yasaba ayanguyirizibwe agenda sinkana ebyakola naye nga asabaani agamba mu abalamu Nabbi ki kyatugamba agiruwa omusiraamu bw'afa omuntu yenna mumufuubwe omuntu yenna mulimu abagaana okukola ki okufa bonna mubaziika nedda okubasaba bw'aba yakyogera wano nga tannaba kufa naye wali bw'aba amaze okufa owulira aba mu ngeri ndala gw'owulira nga abasaba okufa Nabbi yali awulira Nabbi yali awulira yatunyonyole omufu yasaba munyanguye omufu ayagala mumwanguyirize naye kati gwe towulira ng'asaba yakitugamba nti omuntu bw'aba afudde omwanya okwogera omufu bw'aba afudde omufu bw'aba afudde ebibye biba bikoze eki biwedde asaba kimu bamwanguyirize okumutwalawa okumuziika kyamaani abuuza ekibuuzo okyagasa obwongo kati bw'abanga omuntu afudde oba bwe tunaakizuula ng'omufu tayogera nga Muhammad yamuwaayiriza aba alimbye era ekyo tulina bwe tujja agale tajja kiddamu abasiraamu bali babiri kibuuzo zisa busolo okiwudde kibuuzo omuntu ng'afudde bwe tukizuula nti tasobola kwogera kumugaa nti munyanguyirizeeko okunziika
Muhammad anaaba yalimba obwo butonde kati ogenda kiwakanya otya kati tuyinza kizuula tekisoboka kakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mu nubuwa obwa nabbi Katonda ng'asobola okumwoleseza n'alaba ate okulaba okwaffe kwetukola ki kwetutalaba naye malaika al-maut bwebanga ekutte omwoyo gw'omufu nakyogerako ddala wano ekutte omwoyo gw'omufu oyo mu mukono gwayo tolowooza nti olufa ng'omwoyo gutwalibwa mu ggulu butereevu kati omwoyo gwe gusaba mufu yasaba ekyo tugenda kukiddako kye tubadde tukiddako omwoyo guno gubeera malayika limautu ekutte omwoyo bweti ogwa Muhammad kati oba Muhammad ne si Muhammad ono omuntu yenna namba oli owe Masaka bwe baziika abafudde gumula gugamba malayika al-maut omwoyo gwe gugamba kati negugamba olaba malaika al-maut ngegamba omwoyo gwo nti olaba omubiri gwo gunaazibwa olaba abali wali mu lusuku bo badde balinda baziike bawone ki n'abadde alina ebbanja gasenga baziise mangu ebbanja nendikola ki nendirya kakati olaba bali badde bakusalirwa nnyo kakati gwagenda okulaba nti gwagenda okulaba nga malaika al-maut era ngegamba omwoyo olaba omubiri gwo ti oyo bagunaaziza bulungi bafuide bulungi akawoowo kakati omwoyo ogugambira malayika eno bannange senga omubiri gwange gwanguyiriziddwako mangu egamba malayika ogemba bantu odde bino byabuziba eri musiyakutanya mutuleke ikima tuli bantu bakulu bino byabuziba byabuziba nnyo kati malaika al-maut ekutta omwoyo kati omuntu egukwata omubiri guli wali olaba omubiri gwe gukolebwa bwe guti oli nanaziza naye kafuura enakani akawoowo takoze eki tataddemu naye ate olaba oli babadde yakufinika bwabanga abadde akuzinga olaba bwafukamitera okufukamira nga akuzinga kakati ngaomwoyo gulaba omubiri gwagwo ogugukolerwako awo kyovuga nti omufu aba alaba era omufu aba awulira olw'omwoyo gwo guno oguba guli mu malaika al-maut eno era malaika al-maut isma ulira kakati obola nti malaika al-maut bwebanga bakuziise nga bakuziika bamaze okumalirizaako ettaka bwemaze okuta malaika al-maut negutojjamu neguyingira mu nyumba neguyingira munaka mubiri gwagwo naye bweguyingira mu mubiri ogwo tegujja kubanga omufu oli omwoyo gujja kuwulira n'omulambo guli gwataddemu kakati kyova owulira nti mutume yagamba nti omufu awulira enswagiro z'omuntu bw'aba nga asembayo okugenda kubanga omwoyo ogwo malaika al-maut ebeguzizzaamu mu mufu oli awulira ebibuuzo ebigenda okumukola ki kati ngenda kakati awo kyova olya nti omufu awulira oluwulira ate otali lwaffe lwabalya mmere era n'omwoyo guno bwe guba gumuzeemu omubiri tegujja kubanga gudda mu bulamu buno obwokulya n'okunywa la kubanga awo tolekeddewo subhanahu wataala nanyini buyinza webanga ffe tumaze okugamba minha halaknakum wa fiha nuidihum wa minha nukhrijukum ta'ata al-ukhra ate mwe ne mugamba mu ttaka muno bwe twakukola mu ttaka muno kakati anti kifaanagana lwakubanga kyogera kakati awo kakati omufu nasigala ng'akola awulira ebyo byonna byonnyonnyodde kale kyava agamba nabbi Muhammad yabibategeeza banyanguyirizeeko mangu ngende nkole ki nsange ngende nsange ki ebirungi byange byenkoze mukitegedde nti omwoyo malayika eno gwebeekutte nga n'omubiri guli wali gwe gusaba naye ate tegusaba bano abanguya gusaba malayika kati malayika eweetya amaanyi zisa busolo bwabaddaana bw'oba obadde oli kumunaaza obanga omunaaziza bubi akawoowo otaddemu katono kati malayika ekuweetya amaanyi kakati malayika eno ekutta omwoyo si yekuwa amaanyi ag'okunaaza wabula ilimu au alfahamu engeri gy'onaaza mu mayiti bw'obanga tusomye zisa busolo abantu bali basatu benda mu kifaananyi nga togisomye bulungi
tosobola bikola ku mufu naye omuntu abanaaza omufu oteeka okuba n'obumanyi n'okutegeera ku ngeri gy'onaazaamu mayiti so kyagamba tojja kujja oberenga kati bano bamulumba baleeta ebinyirikisi ne baziraa siba bakwita kuziraa okuziraga omufu n'ebinyirikisi ebyamatooke era mulumba olumaze okuziraa omuntu tugenda kuziika kale Sonko kanzije mulumba ekyo nikyo badde omubuuza kubanga mbadde ndaba ono alina limauti ate balina mayiti kati empuliziganya eyo okwanguyizako tolitantukuza omulabe bwatakutukuza ate nga likyali kuddayo okuwuliziganya kati ate nga ndaba obuzibu buli wakati bana banguyiriza si ye communication wembadde ntabulirwawo oba ntegekesesebwakati sebo malaika almaut omwoyo egulaga engeri omufu oyo omubiri gwogwo engeri gyegukolebwamu kati nga gwamukwano gwaffe ono segerinya byonna ebibadde bikolebwa wali omwoyo gwe gubadde gubiraba malayika ebadde gukugamba nti gundi tonsabira gundi tojja irimu bannange irimu eyo yabuziba era mulumba ajja kujja bikoleki ebitafute fawuka erifawuka noluusi eriwaggulu wa mitwe gy'abantu mulumba yanaaza n'ebinyirikisi binyirikisi omwaka guno gugenda tunyumira wabula kantumireko mukwano gwange Daudi Kitumba yonna gyali weebala okubanga otuwuliriza ate ng'otulaba mpozi n'omusumba Apostle Musisi Kabula awo ali namiswawe kamuli awo ne maama batulaba tebaviira we Kabula wono kagula wange akati ebyobusiraamu byebyo bituufu kubanga obusiraamu nga kyetwabadde twogerako obusiraamu buno bunyigiriza nnyo omwavu naye omugagga amateeka g'obusiraamu agasinga tegamukwata ga Allah ga busiraamu anti obusiraamu bwa Allah bwe batugamba abasiraamu balimu ebiti bibiri abafu abasiraamu mulimu omufu abadde akola obulungi wano ku nsi nga musiraamu mulimu n'omusiraamu afa nga abadde akola bubi kati omusiraamu okusinziira ku byawandiikibwa ebya Allah bitulaga nti abadde omubi wano ku nsi nga takola bulungi wajabati oyo waliwo malayika ekola postmortem kuye yo ejja buli kyonna ekyogero wano bingi onagaye nti waliwo irimu eyebuziba ate nze gye nasinga okusoma mu busiraamu kuba nali imaamu nga bwolaba imaamu w'essanga tugimanyi yadde ndi mu kyaki nkyagijjukira bulungi n'ebitabo birina kaakati omufu abadde akola obubi okusinza ku byawandiikibwa yasaba alindirizibwe waakiri aweebwe n'obulamu adde engulu abe nga akola bulungi kati ate bw'abanga abadde akola bulungi yasaba bamwanguyirize mayiti ye bagituuse ewa Allah mayiti ye omubiri gwe era wano weewali temwetegereza bulungi abakulisaayo wagendayo mubiri anti ono akwawulidde naga nti omusiraamu bwafa abeera n'omwoyo gwogera ne malayika byobadde owulira naye nga gwe omwoyo guga nti mayiti yange tebagifuyidde kawo awo ndowooza otegedde kyabadde kaakati awo kyovola nti abatabliiki bali abalala abasalafu omuntu bwafa bamuddusa buddusi misinde nammwe atera atuuke kuba bo bakakasa nti mulongoofu nnyo nga bo kakati bano abalala abajjungute n'abalala be balwisalwisaawo ko kubanga babadde tebakola bulungi nina ekiwandiiko nno byenjogera mbirinako evidence essuula eya Qur'ani ya 63
ndowooza bwe tubanga tutuuseeyo aya ngenda kusoma ya 10 neye 11 oyinza otandika ney'omwenda ogifunye kitabo ky'abafu baluzanji azisa busolo otuuseeyo azina baluzanji leero aya negamba bweti ya ayuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'tiya ahadukum al-maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin musamma fa asaddaka wa akun min as-salihin. ayidda kunegamba bweti walan yuakhir Allahu nafsa idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. abange mwe abakkiriza tebalabankanyanga emaali yammwe wadde abaana bammwe nebawukanya ku kujjukira Allah. n'omuntu akola ekyo abo bo be bafiiriddwa. ayiddako negamba era mugabe mwebyo Allah byabagabiranga mukyali mu bulamu buno obwensi. oluberyeberenga okufa tekunnatuuka omu ku mmwe. olwo bw'aba afudde olwo n'agamba nti mukama wange afudde yagamba senga onindirizaako akaseera katono ndabe mukyala wange nempaayo nemala okusaddaaka nembeeramu abo abalongoofu. kino kize kinyweddeko ekisebeniside era aye eno mutume Muhammad yagikolako okuginnyonnyola mu hadisi n'agamba maiti y'omukkiriza bwe baba bagitwala agamba nti muntwale mangu muntuuseeyo maiti bw'aba abadde mubi agamba nti yawairatan laitani zinsanze nze maiti yange mugitwalawa kubanga bagenda gibonereza. ekituufu sebo mpagira ne hadithi yino ya Lwenda mayiti nga ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Abu Huraira radhiyallahu anhu yagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mwanguyirizenga mu byajeneza kubanga omufu bw'abanga yali mukozi wa birungi olwo muba mumutwala eri ebirungi bye naye bw'aba nga yali mukozi wa bubi nga teyali bw'atyo olwo mmwe muba mwetikula obuzito obuba muzingo zammwe. kyengogera kaloli njogera kyemanyi yirimu gyenina ku kisiraamu ekirere kyawanga mulumba soko oguse ensonga yo okulaba nga abasiraamu bano omuntu asobola okufa ne bamulekawo ennaku abamukozi wa bibi eba bakyatereeza. era kyova olaba bagezaako okukola kye bayita hitima al-Quran. haji mubimanyi omuntu bwafa olumuziika nga bayita abawalimu basheeke bagamba kakati tugabane Quran ebitundu bya Quran tumusomerewo hitima. kakati ekyo kitegeeza nti bagenda kukola enongoosereza mu bye yakola kwegamba muwewuleko kubanga kinene kyawanga. so kati kyemugezaako okuŋŋamba nti mu busiraamu bano abasiraamu abalamu mu kusala emisango bayambako Allah nnyo balimmo bakola kinene nnyo. mulanzi ayo no gyasomye ekikyusi kyayo kiri ku kigambo ekigamba badaud billahi minash shaitani rajim laula hartani ila ajal karim fa asaddaq wa akun min as-salihin. kivunule senga onindirizaako mmala okulaba mukyala wange
mukati kimukubira mwoli singa onindiriza ku nkole ki akole ki asaba okumulindiriza ogamba eyali ayeyo fa asaddaka wa akul minas omukoda oyaba mulungi omukodo mulungi bakwatira akasimoni kakati ntigamba ntumakwa kakati katonda namulaza omwoyo gwe gye gugenda bwagenda okulaba nga kabikeerere naye bwagenda okulaba yali agaba n'agamba lawla akhartani ila ajali kariib wa asaddaka wa akun min as-salihin kakati eyo kati ekinyusi kyayo kugaba mukufa kuno kwenfudde onzizeeyo nindizaako onzizeeyo ngabe ku maali eri gye naleka nange mbeere omu mu bantu abakozi b'emirimu emirungi anti omukyala nakyo kyabugagga katoli yakiwumya omukyala bamusaddaakayo bugagga omusajja omukyala omuwayo anti agaye ndabe ku byobugagga bwange kale so nga mpaayo omukyala nfune obulamu era agamba nti abakyala nina bangi twalako omuwaakiri tontwala mumwifudde olujeje mu baana katukole ku nsimbi katono nnyo tumale tukomewo abakulu bano bwe twasemba balonda owejjokolera nga ye yasinga omwaka ogwo oguwedde naye ne tuleka ebibuuzo bye twebuuza nti ne bano obanga gwe walonda si ye yawangula sorry owejjokolera ffe pano fe abamulonda exact kyengambye bana abakulu naye baliise n'abaffe kuba porogulamu ene si yaffe abosooka obaleke boogereko mwanzi bakalulu era kajja kuddibwamu leero owejjokolera twamulonda alright kulikayo mukuumulamu okwo program nze nga bwe ndaba kitundu kyakubiri era kyekigenda okuggalawo programu yaffe eno tugeragera ku nsonga ey'okubiri naye ensonga gye tubadde nayo mu ssaawa esooka waliwo abuuza ekibuuzo wano mbuuza abakulu abo abasiraamu nti singa omuntu afuna akisidenti n'afootoka yenna naggwaawo oba omuliro nga gumwokeza naggwaawo oyo omunaaza otya tafuna wuzo kati yo omwoyo ogwama gwanaaza kati oyo ebintu bibiri bisatu aliriddwa ensolo nemumalawo nesigazawo bugumba wali oba katwe akatwe ako kokwata koziika oziika kaziike tokanaaza kati wali malayika omwoyo webe gukutte emikolo gyonna ekola gyaku malayika yo kubajjukira mwatugambye mu mwoyo guno kamalayika one webakuziika kiwedde kakati tarkin might osobola ogisoma kuko osabira katwe kukabumba akasigato amagumba ge wegaziikiddwa tarkin might osobola ogisoma sheka naye yo kata bw'obanga wava ku nsinga oli mukozi wa birungi era malayika zijja kujja zikubuuze naye oli abuuza ate ayiddwa omuliro naggwawo n'afuuka vvu zibuuza vvu kakati abo banaakola batya zibuuza vvu ffenna tuli nfuufu tuli vvu n'olwekyo omubiri gwe gwasengerera gwakka mu ttaka ate mu gwatondebwa n'olwekyo osobola okusaalira gaibul might n'osaalira maiti nebabuuza kiki kye bazza mwoyo mukabuli kati omwoyo guli gudda mu ki kuba guno omubiri gusaanyeewo webanga ddala ng'omanyi nti omubiri gusaanyeewo tandika kulomba dduwa yalinnya lye n'olomba edduwa allahumma ghfir lahu warhamhu omwoyo guddawo sheeka amaani olikumbuzabuza sheeka amaani omuntu wuno omuliro gumwokyezza aweddewo ensolo emulidde aweddewo ensolo emwebulizaamu oba agudde ku akisidenti naafotosa aweddewo nejjukira nti wali eri malayika emikolo gino era nga gikolebwa malayika erina eddimu erikwata
omwoyo guno nga intention eno tewamala okunaaza n'okukola byonna malayika egenda kuzza omwoyo guno mu mubiri. Sebo moderator tweyanziza naye nze mpuliriza nnyo ng'otandika wayogedde ekigambo ekyanyumidde bwe wagambye nti omulundi guno oyagala mu njogera y'ekivubuka tukikuba olukuba tutambule bulungi. Pulogulaamu eno tejja kutambula bulungi ng'oyagala ffe abasomesa ate buli lwetuuka batusomese. Mukulu Mulumba alina ekizibu oba bayagala kulaba oba kuwulirwa simanyi nti buli topiki ejja nga batubuuziza abasiraamu awulikika nga amanyi okutusinga. kakati ffe baseeka bali mu pulogulaamu ne tubanga bawungwe nga yayigiriza kyamanyi ne kyatamanyi kwegamba olumuntu kana okulowooza nti oba alina bakama aba bamusindika wano engeri gye yava mu busiraamu nga baba tebamuwulidde abaafiirwa kubanga nze ava mu linda mu katono moderator nze omusumba oyo ansobera ava mu kusomesa olumu ne mpulira nga ajobojobojoboja anti kati kyoli mu kukola kiraga nti otudde mu katebe nga wungwe kubanga mbuuziza kibuuzo kirala anti lindako nzija gwe kennyini gw'oli mu kwesalira omusango nga teri agukusalidde. Omusajja wuno asindise message yino nzija nze message nze nzija mukadde waffe abuuziza ekibuuzo kyangu kyakuddamu naye aga amagezi nga weerera oli muganda waffe omusumba agane nga kuswala yaweereza message zogamba okiwudde ssebo. So ekibuuzo ky'obuuziza kibuuza omuntu bw'abanga abadde atuse ku mbeera ng'eyo emmotoka emukubi aweddewo muliro gumwokeza agudde mu mazzi mu nnyanja omuntu oyo tetumunaaza namazzi tetumunaaza namazzi ate n'okuzinga kwennyini tetumuzinga mu ngoye kati ng'ow'amazzi bwe tunamuzinga mu ssanda tagira tufuna kiveera ne tukola ki oba okufuna olugoye olugumu ne tumuzingamu. So obusiraamu butukkiriza buli ekyo tukiyita n'akola ntya kati nga bw'olaba obulwadde bwayinza okujjawo asikami endwadde enzibu ezikwata nga ebola kolera covid bwe yali tukkiriza nti omuntu oyo olw'okwerinda tetumukolako mikolo egyo egifaanana bwegiti tumusaalira ne tuba nga agenda okusinkana ne wa Allah. Ekyokubiri ekitunaazisa omuntu kukkiriza so kati ekitunaazisa omuntu kukkiriza oba tekitegerekese bulungi kukkiriza faith oba kukkiriza oli kyayogedde bibiri byombi okukkiriza obu faith and belief olw'ensonga mu magezi go kijja omuntu afudde gwe bagenda okuziika mu ttaka ate n'omunaaza anti ngamba mu magezi go gwe profesa obaani oba kati musumba nga kayi anti kyenga tokiraba kyova olaba omusajja ono amazzi ne gabula kijja mu magezi onaayokeddwa omuliro nze kakuyambe omasheeka onaayokeddwa omuliro n'asaana wooba n'afotoka n'akola ki mumunaaza lwakukkiriza nkugambye ffenna abafu tafudde muliro tafudde ki kijja mu magezi g'omuntu gwe bagenda okuziika mu ttaka ate okumala okumunaaza so kyetugamba tukikola lwakukkiriza so olw'okuba tukikola lwakukkiriza tukikola lwakukkiriza waliwo okukkiriza of faith oba sunna okukkiriza of faith and believe tukikkiririzaamu ate ne tukikakasa mu bufunze bwa ibaada
kubanga ibada mu sharia kitegeeza kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda, buli kimu kyonna Katonda kyayagala ate n'akisiima. Kati omuntu tumuziika mu mbeera efaanagana bwetyo, Allah n'abeera nga tuziika kujjawo kivu amusaasira. Kale neyanziza katugende ku nsonga ey'okubiri eyegguse ewedde. Ensonga ey'okubiri twalonda nga abali mu studio wano gwe tugamba nti oyo yatusingidde omwaka ogwa 2024 era ye twamuwa omukisa okwogera, naye naye jjukira nti ayina gwe yalonda, suubira nti yeeronda, ayina naye gwe yalonda. Kati abakulu bano mu ddakiika n'olina mu eddakiika 2 bwe tunatuuka eri ku kitundu ky'essaawa nga buli omu atubuulidde gwe gwe walonda lwaki wamulonda. Makolo ntandise naawe. Mmanyi nti nno bulijjo kasita omuntu abanga amaze okuwangula ffe tuba tumulonzi naye nze Gugu walonda eyawangula bwengenda okwogerako walonda eyawangula gwe walonda gwe nalonda kubanga yayitamu anti mpozi kati ngoyagala mwagala kuŋŋamba nti ate obulimba busibuka mu mmwe kati mpozi nga kyemwagala okuŋŋamba era leero kamunkolere program iyo ngituume edition kulimba kubanga gwe kyetwabuuza kitegeerekeka ate kirikiriya tolina buzi oba walonda zisabuswadde si ye yawangula okugamba twagala kumanya gwe lwaki akaluluko wakawa zisabusolo oba wakawa mulumba lwaki lubowa lwaki wakamuwa ekyakamumpeesa nti abirifinga ku kintu ekintu kyayogerako nakikakasa namanya ekintu kumutima gwe kugamba ngaekintu kyayogerako akyagala wasinziira bwe yagamba nti abakazi mbuzi nakiremerako ate byamaguzi neraini nazireeta ezikakasa nti abakazi mbuzi n'abaana nabo mbuzi kubanga byafuna akinwe nakiyegana amakulu gakyo so ekyo ye haja akikola akkiririzamu ekyo kyayogera nga kisinga kugwe golusi byoyogera tobikiririzaamu zisabusolo wakawaani nakawa omukatulika ani omukatulika bwe nawa omukatuliki wejjokolera sonko eyawangula saabawanguzi 2024 olw'okwagala Bikira Maria naawe gwoyagala Bikira Maria bannayuganda abatuuliza n'abandaba tuddemwako obuntu era naga nti amadiini gali aga nga 34 tegassa omukyala Maria mu kitiibwa kyenva mbuuza ekibuuzo nti lwaki oyagala okulya eggi n'otoyagala nkoko eribiika awo twabwa yadde naffe abasiraamu tetusonsowaza nnyo Bikira Maria yadde n'amadiini gonna okujjako abaki abakatuliki be basonsowaza Bikira Maria naye wetugenda okusoma mu Qur'ani eyaffe wano Bikira Maria ye Mariyamu yeki ye Mariyamu Ummu Isa azaala Sayyidina Isa oba azaala Yezu n'olwekyo bwe tugamba nti abakyala tubafebye ng'ate Bikira Maria nabagamba ffe abasiraamu atukolera kiralu oba Mariyamu wano mbadde ndeesa ekitabo kino ekyokufa kati Bikira Maria mbuzi mbadde ndeesa kino ekyamawuledi ekitabo kino ekyamawuledi kitulaga imaamu ono yagamba nti olunaku Amina lwagenda
okuzaala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajja abakyala aba babiri Mariyamu Asiya wa Maryam omukyala oyo mukafalaawo emyoyo gyava mu kyekyambuza bigere ode ne Mariyamu Mere gwe mutya Mere naye omwoyo gwe wajja eri Amina era Amina bwe yali ali awo ebisa ne bitandika okumukwata okulumwa okati Sayyidina Muhammad kati zisabusolo mpuliriza zisabusolo nuran yatalala usana sallallahu alaihi kati ekyo mukatuli kyokwagala Bikira Maria kikuyamba ki mbambulya nti yoli mutuufu omutuufu yakuyamba ki nange ngamba nti Maria yoyo oli Maria yali mbuzi ya Yusufu kakati waliyo n'omulala yagambye nti Mariyamu te yali kabada kuteekamu ki kuteekamu mu lubuto lwa Yesu ne tujjamu Yesu oli kabada ne tugirekaawo lwaki tiyamuteeka ku katandaalo oli yali mbuzi ya Yusufu Mariyamu yali mukyala omukyala eyalondebwa ayanga zimwogerako Sayyidati Nisa n'abakyala w'abakyala ye Mariyamu ye maama w'abakyala ye mukama waki w'abakyala bonna oba oyagala oba toyagala Sayyidati Nisa Mariyamu nga tujja kulaba nfi malaika ate okusome kati oyogedde kuku kyakkiriza nga naawe okikkiriza kati ate okusomesa okusomesa abikkula nnyo bwino era najja asoma ekigambo ekyo nga naffe omanyi bwe bisomebwa tugeraageranya obutafu byaffe bya Qur'an ne tugeraageranya ne Evanjiri engeri gyekola ki gyebyogerako nekiraga nti lwakuba nti kinyonyolwa mu Luganda n'ate ffe tukinyonyolwa mu Luwarabu naye okukivunula ogenda okulaba nga ate ebintu byagadde okufaanagana okwabya ennyimba ekyekimu bikugamba tugenda okulaba naye wabula katono nnyo kuba nti okusonsowaza kuli nakulekayo neŋŋamba kasita ayagala Bikira Maria nange njagala Mariyamu yankolera ekigambo ekyokuzaayisa nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga ye Sayyidati Nisa ye n'abakyala w'abakyala mu nsi ne mu ggulu Mariyamu kakati n'olwekyo oyo Omukatuliki asoma ebitabo era tajja bugi mu mutwe naaba nga atunnyonnyola ne tumanyira ddala nti eringa nti oyo ye mulungi nakubadde nga asonsowaza nnyo Bikira Maria n'okuvuunama n'okukola ki naye awo tumusonyiye yamanyi engeri gye yayingirwamu Mariyamu engeri gyamuyingira mu kifuba kye n'Abakatuliki bonna engeri Mariyamu gye bayingira nnyo mu kifuba kye naye nga ye Mariyamu taliiko kakuku yadde mu Qur'an otuwadde gundi yo analysis yongo wadde ka feeling mwekali olwokuba muyina ekibagatta naye kale Mulumba akalulu wakawaani neyanziza ssebo akalulu kange nakawakaaya oli omuseveni side kaaya oyo mu studio wano ekyatuleeta byawandiikibwa tuyimirirawo ku byawandiikibwa ebya Bible ffe ng'Abakristaayo nina olunyiriri wano moderator bw'oba oneetegereza nduddingana nnyo luli makolisa ekisooka essula nnyo olunyiri lwa 6 nga naye bino mbigereddeko nze ne Apollo kuba mu mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa akati kaayo oyo bwe wabaawo ensonga yonna lwaki namuwa akalulu kange alwanira nnyo mu byawandiikibwa bya Bayibuli so si Makabeo Esereda Tobiti n'ebirala ng'Omukatuliki so nga bye byatuleeta so nze akalulu kange nakamuwa era bwe tuba twogera ebifaananyi tebisinzibwa kaaya ayimirira nti Bayibuli egaana kati nemuwa akalulu kange ku lwekyo ono teyalonda oyinza okuba saalonda naye ngenda gattako ojja gattako nga tumaliriza Haji Lubowa nedda abatalonda kati akalulu aba akabbyo ajja kwogera bwogezi tujja kuwa obudde totya wakawaani akaluluko akalulu kange nakawasooko lwa kusoma nyiriri ezikwatagana
nekyetwogerako tali biased ayogera olunyiriri lwasoma luba lukwataganira ku mulamwa wetuliko kyekyamumpesa akaluso tewaliwo nsonga kale owejjokolera walonda esebo wakawani akalunda akawa mwami Lubowono mwewa tusima mwe yanda kyogerako naye genda maaso naye tulina kyenzudde genda maaso nti ebbanga lyetumaze mu programu muno olaba ne waataabeererawo mu baganda baffe abasiraamu bano ababiri Zisabusolo ne Sekamaani waliwo ebintu bimu ebijja nga tosobola kwogera mazima gakoonagana na nzikirizayo naye aleeta ekintu n'akikkiriza ndowooza nga bwe wawulidde gundi ayogera ku yamuwa akalulu omusamize nayogera ku nsonga emabega eri twayogeranga ku Katonda naga nti Katonda fe tugenda twogera Katonda obusatu naye ngakkiriza nti Katonda alina kalima Katonda alina luhu alina wafizatihi nandibadde ng'ate Zisabusolo akirwanyisanga nnyo nti mwagala mumuteke mu busatu naye ngakkiriza nti naye ng'ayawula ensonga ezo nga bwe kiri kati Mr. Lubowa mu bbanga litumala naye wano ensonga bw'agireeta nandibadde eyinza okuba nga enyigiriza enzikiriza ye yagiteekawo nga bwera kubanga ye bw'aba alaba kusinza mu programu eno tugita nze nga bwe ndaba kati ye mu ndaba ye akolera ddala amazima g'okukkiriza kwe nga bwe kuli nandibadde bano bannaabala bayinza obutakikkiriza naye yakijja mu mazima ago kati nze nabyo dda nti nandibadde kinyigiriza oli amwogeddeku nga baga nti abakazi mbuzi nga Katonda okubeera bamwogeza wano ku kigambo kyo tiwatugamba wano kitaawo yajja n'omubuuza ng'ensonga asobola okugiddamu bulungi nga bw'aginnyonnyola ogenda okusisinkana mu ngeri emu obenda lumulanga aga nti ate ekyo si kyaffe najja waakiri bwe kiba kigalaga nti kannoonyeze bwino n'amuleeta nja kuleeta oba bwino yakoze eki naye hadithi nagifunye kati mu nsonga eyo nga ndaba nti kyasimbawo okukirumiza n'okukyogerera afuba okulaba nga akiteekako bwino waako nandibadde ayinza okutakkaanya n'abasiraamu banne mu biwayi biri ebyenjawulo sobozi kikyamu mpesa akalulu kale chairman ozudde ki era ombuulire lwawa akalulu na lwaki wakamuwa kyenzudde okusinziira mu kwogera n'obululu obwagira waliwo eyeeronda ekyo kakati kakati ensonga endala waliwo eyeeronda waliwo eyeeronda kakati nandibadde soogera gwe nalonda naye olw'amateeka n'olwokukaka gankaka munkaka demokolasi simwagala nnyo yagenda yaleeta enongosereza wadde bagireeta naye sijagala sandyagadde kwogera gwe nalonda olw'okubanga obwa chairman obwo bumu ate ne demokolasi simwagala nnyo naye katugende nabo mulimu bwerufu obwerufu kyovola abayesu balina ekibuzo kyebamuzanga oyogedde kakati naye nalonda jokolera Kaloli namulonda lwa bujjumbize mu bonna abali wano nali njagala kugira naye obujjumbize bwa ajja n'abeerawo ate amazima gali nti obukatuliki obuki tebuwolerezekeka tebuwolezezeka twagira wano obusamize ani asinga obusamize amasabo twagasanga wabameka wabakatuliki naye nayimira naga abo si bakatuliki naye si bakirisitu okakategedde kale ebintu ebyo nti mujjumbize kangomaawo nnyo namulonda lwa bujjumbize yes kyekyo
tweyanziza Sheikh Aman akalulu kakuyitako tewalonda ne mu bano bonna gwewandika waddaani 224 kyanyamba nnyo ne sibeerawo nali sijja keetabamu naye sobola bwe tuba tulonda kalulu nze akange kayinza okubeera invalid. Oyagala kulonda buna olw'ensonga nti mwenna abali mu puroguramu eno nze ndaba nga muli bateesa balungi nga nange mwendi sirabako mubi sirabako asinga munne kubanga ekyomukisa omulungi nti puroguramu kati awo tetuli ku kyakulonda era n'obudde bwe tumuwadde abutwononere bwe ntunula wano ndaba nga buli omu asaanidde. Weebale nnyo kati tugende eri abatuwuliriza era ababalaba kubanga bwe tunakwongera obudde era ojja kwongera kubutwononera kati katubulokole abatulaba nammwe abatuwuliriza ku Impact FM tuzze gye muli abakulu bano bonna nga bw'obalaba bonna weebali essimu yo gy'oba okwata gwali ku Dream TV ku screen tugenda zikuteerako eyo eriko gwali ku Dream TV ne BTV gisindikeko SMS samasa ng'otubuulira ku bakulu bano bonna gwe gw'ogamba nti aha oyo ye wange era n'ensonga lwaki igwe gwolonze ensonga eyesimba naddala nga program bwekola ki bwetambula tobiteekamu feeling okay tobiteekamu feeling kigenda kubanga kituyamba kubanga omwaka gwonna katusigazaayo Sunday 50 50 kati ze zisigaddeyo tusobole okutwagala zibenga bakulu bano bajja bakuyigirize bulungi era otubuulire nti nze Sonko oyo nze mulonze walule yayogera ekigambo kino walule yayogera kino kugamba tusobole okubanga tulifreshinga bulungi nnyo abali ku Impact FM essimu zaffe noti 7 noti 2 985 985 bwoyicha tujja kufuna gwe ali ku Impact FM era eya SMS njikuwadde noti 787 12 5 5 mu 7 mulangira kaya kamusabe ansomere ku namba ya MTN aba Impact FM bagifune haji ayinza okulaba wano kamera eri 0783 09 99 65 neyanziza eyo twagimaze 0702985985 okay ndoza tutegedde bulungi nga bwe tugenda okukwata amasimu n'ogatambuza kantandike nono ali ku line tuwe erinnya lyo tubuulire gwolonze then nalwaki era kiyayogera oba oli awo ekyakuzibula amaaso nekyongera kuyigako Lwasa Mayinja Wanji sound bamuyitani Kato Francis Kato nzimbe ntesa gamana ngamba sheria bani uyo kimulumba bwabatesa akitwali tukubanga bali mu koti taba mateeka nga gemulimu ayende kumunyingira bwabateseza siwulira nze byaye baleka bali babiwulira neka batereze ku sound sibiwulira nze kumulumba ekyamulumba nkiwulidde n'ebisigadde mulumba bwabatesa toteeka mbibi wadde tobiwulira tulifenawulira bulungi Sheikh Amani nedde wadde tobiwulira ono unawulira kiroboozi muwulidde kyabadde ateesa omukulu oli ng'olina gundi ey'amaanyi kale katufune ono twabo ba tuterezezza baleka ate abali bayinza okwangadde bawulira Lwasa Mayinja Wanji Esebo yogera okay.
Bampomula. Wanji. Wanji. Nedda musoke munyambe mu restarting essimu ezo kansoke njira nsoma ku message Hajirubowa yansingira kubanga ye ayogera ekyo kyennyini ekiri mu Quran mu ngeri yonna gye kirimu oba kinyiiza oba kisanyusa ebintu tabiteeka mu feeling Hajirubowa tateeka feeling mu bintu nono wuno naye songa ateo n'agamba nti nze ŋŋendera ku mwami Kaaya nti anyinyonnyola bulungi n'entegeera ky'annyonnyola onage Sheikh Amani asomesa n'akomaawo sebo mbu osomesa I am Sam Nonda Isa Mulumba for he always referring whatever he's saying with the scriptures okay imi ndozo kuva erweza okay nze Nonda nange Mulumba musomesa mulungi and I'll come and full of wisdom okay twagambye ogamba omu naye kyandibadde kirungi nti musomesa mulungi yakusomesa ki tuleme kubeera nga kugamba buga nti musomesa yakusomesa ki okay kyetwagala that's why twatadde eddakiika zino 40 mukube essimu n'obudde tubusazeeko tubale tulina okunabba tetunabbye tugenda kunabba wiiki ejja lwa nsonga twagala abakulu bano otubuulire bw'abanga makolo gw'olonze makolo kiki yayogera so si kugamba bugambi makolo anyanyirira makolo osimanya ayambala essuuti ekyo ndowooza obudde bwaffe tujja kubanga tubwonoonye so mbadde mbasaba busabi ne bwoba osindika message kakasa nti ani ebase kakasa nti otubuulira oyo mu mwaka gwonna oyo gw'osimbyeko essira yasomesa ki nti Sheikh Amani musomesa okay wera yeso yakusomesa ki okay yakusomesa ki kigenda kwanga kituyamba ndoza amasimu gateredde katufuneyo ono tulabe Lwasa Mayinja Hello. Wanji Webale kuweereza kale kaakati nze Katonde mwaminyisa Mulumba lwaki kati lumisa Mulumba kyemulondedde ye musajja eyambonye enjiri nanzija mu balokole nandisa okuntwala ku Vaticanti njagala nsaba Isa Mulumba ajjakomeo emusonga afunere gy'abeera atubuulire emirise n'abantu be yakyusa atubuulire okuva mu Advent ekyamugyamu kubanga ye yatugyamu naffe tusobole okulaba ekyamukyusa naffe kituzeeyo mu bulokole bwe yatugyamu webalidwere yogera nnyo toyogera ng'ali mu ssabo ogambye ki akasonga kakayisizaawo ako sikawuliddako kako akulonzerwa kuyisaawo nsonga ye ayinawo kyayagala naye kino yakubanja Lwasa Mayinja wejja okolera akiwulidde asobola kikuddiramu amannya gange Kalonda Vincent ye mukulu Vincent njagala nnyo okulebaza puroguramu eno njiraba buli nsande zisobwa njagala kulonda omukulu Isa Mulumba olw'ensonga nti Isa Mulumba ayawula amazima n'ekituufu era atera okwogera Quran bw'aba ayogera
ekituufu ekiri mu Qur'an nenajja n'ajjayo ennyonyo y'amazima eri mu Bayibuli n'asimba omutwe n'asomesa bulungi era ne tutegeera nungale nnyo neyanziza ono alonze Mulumba lwa nsonga nti yanzibula amaaso n'entegeera nti Muhammad yatembeeyako embuzi enfu yali ne masinfu ono agambye ye yawulira nfu bamugolole yali nfu ono ye agamba nti ekyo yali takimanya ate nga wano tebakimugamba abasiraamu ekyo okuvoola kuvoola nga kituufu obanga si kituufu nabbi teyali tatembe yali mutembeeyi teyatembe yasigula mbuzi enfukola kyakulagira kyakuyigiririza omutembeeyi akola atya emirimu nnyo gwobeera nagamba bagigula sente mmeka kale kale ali kulwasa mayinja yogera okay wanji kakati nze sapotinga Musumba Mulumbu lwaki lwensonga nti yeyanjiriza tegeera nti ala Qur'an ye Katonda wa kyasanyusa nnyo kubanga baza tulimba nnyo nti Katonda y'omu ate osinziira ku scriptures zasoma kuva mu bitabo byombi bibiri Mulumba yakusomesa nti bakatonda bali bana batulimba mu malemba nze nkawa Haji kubanga teyeetiiririra ku nsonga y'obusamize yatuteerawo enjawulo ennene ennyo wakati wa Katonda owa ddala bwe yayogera nti Allah ye Saabasamize. So oyo naye yayiga ono naye agambye bampa oyo alikola wanji praise God lwaki okay Kenneth agamba nti ku topiki ya Allah ye yakuwa yayiga bulungi nti Allah siye Katonda wa Bayibuli era nti topiki yo yamukolera nnyo Kenneth ali salaamu fenna mu kusomesa mugamba fenna atuwagidde mwena alonda bonna afaananya ono yagamba nze nkawa I drop mine to Musamize. He's a true definition of a confused. Musamize tewandiise sekwekyo yafunyeyo kamu kyatulaga ndi yabalaga nti byakiriza nti naye tabitegeera nze nonda Isa Mulumba kubanga atulengeza ebiri mu madiini amalala ne tuyiga era tuwa bwino ku byayigiriza mu program yensonga lwaki ye awadde Mulumba. Songa atono ye Luca Rogers from Parisa agamba nti wa Mulumba kubanga akosanye ebyawandikwa ne Bayibuli okunnyonnyola ekyokulabirako. He once taught that when God gives you a talent ne woba nti uze mabega
tasobola gikujjako ne woba oyina kano abakwadde talanta ne woba ozemwe katasobola kugikujjako. Okay, kale kandabe oba amasimu kati gateredde. Lwasa Mayinja Wanji yogera tuwulire. Mukulu Samuel Kajjansi. Lwaki? Kale. Okay. Kale. Steven Nansan agamba omukatuliki waddala omukatuliki oli waddala sebo wano kye baŋŋambye. Praise God. Francis Ocheng from Tororo. My vote goes to Luhaji Lubowa because he's the man akiririza nti n'abasiraamu basamira. Yagamba nti akalulu ke yakawa Haji Lubowa kubanga ayogera amazima era nakkiriza nti n'abasiraamu abasamize gye bali. Kenneth aga nti alonda nedda okulondako okutegerekese naye ate oba otaddemu ebyokwagala okufeebya nedda okulokola ayagala akakakuga nedda awo sijja kukola ki sijja gendayo. Kanfune babiri bokka ku line tuve wano. Lwasa Mayinja Wanji. Hello? Tukuwulira yogera. Yes, yes. Amina. Amasimu leero gantabuseeko naye kale agenda agambye abateesa tebannateesa kumwatiza. Kansooke mpulire Dokita kyangamba. Wanji Dokita? Dokita adduseeko kale kamufune wano. Ambasada gyagenda wadde agamba ki? Nti tebannateesa kumatiza. Mukyali mu feeling. Wanji Dokita? Abantu bamala okulyera emisana banoonya gye banaalaga basanyukeko basekeko nga tebalabayo. Naye pulogulaamu eyo eyambye abantu bangi okusekako nebagendeza ku mukuto gwa Sande. Mwebale nnyo okutwetatayiringa ng'era abantu bayikira mu katemba. Bwe mutera bwe mutiikiriza nga bwe tuyingira mu siyeta tuyize nnyo bambi mutukoze bulungi era nze n'ennyumba yange okuŋŋanyiza wano ku senta kakadde kamu tukabaleetere Sande ejja nammwe mugende mulyeko kulimusinga okwagakulya kubanga mutukoze bulungi nnyo nnyini mu ngeri y'okukwetateininga ebyokuyiga bibadde bingi. Dini zammwe muziwagidde abala ne muzivoola tuyize naye okusinga byonna mubadde so entertaining. Katonda kibabalire abawe n'omwaka okusanyusa nga mupya. God bless you. Good night. Bye-bye. agambye ejja balina emikono nga mwogera obutono. Twagala kwebaza Dokita. Webaze tuwulire. Dokita tukwebaza kubanga y'omu ku bawuliriza abaffe aba buli
lunaku. Buli programu abeerawo era y'omu kuba kuwabula luusi n'omulamu okuba nga tuguvaako. Entertainment kigamba kiba kitegeeza esanyusa ng'erimu n'okuyiga. N'olwekyo tuleme ate okwekubiira ennyo ku kusanyusa naye twongeremu amaanyi mu kuyigiriza. Wanja ambassador. Oli live. Kakati nsanyuse nange okubawuliza. Esebo Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Era njagala okwebaza Mutima Kristo His Eminence Apostle Serwadda olw'okubasiima olwa programu. Nange ngate eddoboozi lyange kuye mubadde very entertaining. Naye nga bwagambye entertainment okuyiga kubanga boldness oluusi gye mwogeza ey'ensonga zammwe n'ebintu bye mwogedde naddala nga Haji Lubowa ebbanga linaawo yatweyanjulira nti ye mwogezi omukulu owa Katonda we. Katonda we tugata Allah subhanahu wa ta'ala alina public relations officer ye kukwanyaganya owa Katonda we n'abantu. So ye bw'aba ayogera abasiraamu bye batalowooza nti Katonda wawe asobola okubikola oba abikola, ate ye Haji Twaha Lubowa abyogera n'abyemerako n'abikakasa. And you see the beauty is yoko kwe kukkiriza kwe kati ne bw'omuyigira ne bw'omukonda ebiyiga ne bw'okola otya yavaayo nga bwakye bw'ali. And we used to think nti oluusi aba abyogera bwogezi gamusomanga nti for entertainment naye Lubowa ne bw'oyogera naye private era owulira nga position ye esigala yeeyo ku kyaba ayigiriza yeeyo ku kyaba ategeera. So mwenna mwebale kuteesa. Ekyokubiri waliwo omuwuliriza ku by'essimu ng'ayogera ku Isa Mulumba yamuwulira enjiri y'okufuuka omuseveniside naye ate n'abalekayo omuseveniside. Kaakati muyinza okutwalira bwe mutyo naye nakyo kiba kyetaaga okunnyonnyola n'okutegeeza abantu kubanga Isa Mulumba bw'ava mu Isiraamu ekyo nkimanyi yajjako era mu studio awo ng'omu advent ate oluvannyuma n'akomawo ng'omulokole, which I think kikkirizibwa. Nabadde mpulira abantu aboogera ku mukwano gwange kati mugenzi yali Richard bwe yasiramuka n'afuuka Muhammad. Kati transitions ezo zibeera mu bantu abantu bonna bonna, buli muntu alina eddeebera kati nze nazaalibwanga mu Katuliki, nze nasookera mu Mulokole naye nga njagala okubaza Omutume wa Kristo kati olw'okubanga Omutume wa Kristo abaweereza ekifi ky'ennyama Sandejja ye n'ennyumba ye, kati ekyange nga kigira kirindako kubanga bwe binajjera okumu byonna bijja kubatawaanya Mukama wange nga bw'abaweereza ekyange kirijjange ekya Mukama wange kimaze okuggwawo kubanga ekifi ky'ennyama kimala kuggwawo kiweddewo nange kyange Mukama abampeera omukisa mwebale kutwetataininga, mwebale na kutuyigiriza era mwebale kukikolera n'abawuliriza bonna. Mukama abeere nammwe. Happy New Year. Kale abakulu bano nange ng'omuteesiteesi era omwanjuzi wa programu munzikirize mbaleke bagende beetegekera ekifi dokita kyabasuubizza ate kyagenda okubawa. Programu ekomye wano.